تفرد الله بربوبيته وألوهيته الخالق لبارع المعدل أحد الصمد الصادق الدائم لباقي النور من نور الأنوار وملاهم الأسرار ومكون النهار على الليل ومدبر لفلك الدوار العالم بالسر والإجهار الذي له الحمد والنعمة والعظمة والكبرياء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نحمده الذي لم يزل عليا ولم يزل أولاه سنيا إذا أملته وجلته مليا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ليا الجنة لمن تقاه ولو عبدا هبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قريشيا قال الله تعالى في القرآن قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الذي لما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه لما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضرة القدسية وأخذها لمخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمامة لوجهك الكريم وعلى كل لمحة ونفس في كل عدد معلوم لك tumutendereza Allah tabaraka wa taala nanyini matendo gonna tandise n'okumutendereza mu bigambo ebyo muwulidde tandise nabyo nga mwe muli okubeera nti tulina okumusukkulumya bwe tugamba okumutendereza kitegeza okubeera nti tumusinza ku bitonde byonna ebisigadde nga Allah yalina okubeera waggulu oyo yatujja mu mwaka guli oguwedde natuyingiza omwaka guno nga yatujja mu Ramadhani eri ewedde aye natuyingiza mu Ramadhani eri kullu dhalika ebyo byonna tubitunuulira nga tufunamu kumutendereza na kumusukkulumya banja bagendedde mu kaseera ako Allah batutte mu kaseera ako Ramadhani eri okuva wewedde okutuuka ku Ramadhani eno wabaddewo ebintu bingi ebiyiseewo okkirizagaana nti bangi tebayingidde Ramadhani eno ina mukwano gwange Allahu akbar twadde tuyingira Ramadhani naku 2 nga Ramadhani eyingira uyafudde twamuziise Allah namutwala tekikuwa kyakuyiga nkakasa naawe andaba oyina bangi boziise nga Ramadhani egenda okuyingira naye nga ate wali nawo mu Ramadhani eri eyaggwa ngakasanga bangi obaziise bajjukire era obajjukire nawe obateeka mu bwongo bwo n'obalaba wallahi ekikuwa ekyokuyiga Allah tulina kyomuwadde gwe naaba nga akulese ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin bayitirivu bandyegombye okubeera nga nabo basiiba naye nga bambi Ramadhani eri basiiba naye nga ku luno tebasiibye Allah tabakkiriza kusiiba Tereba tugamba nti alhamdulillah amatendo ga Allah ekigambo ekyo kye kikuŋŋaanya amatendo ga Allah gonna ne kigamalayo era kye kigambo ekikuŋŋaanya okwebaza kwonna gwe kwandisuubidde ng'owandibadde oyagala kwebaza mutonzi wa yakutonda mwebaze n'ekigambo ekyo nti alhamdulillahi rabbil alamin ebengera n'emirembe musaba abiteeke kuwekiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye mudarrisu li umma omusomesa w'ekibiina kino eky'obusiraamu haddathana ma kana wama huwa qaim yatusomesa ebiribaawo ebyali bibaddewo n'ebyo ebirijja mu maaso n'ebyo ebyaliwo mu kaseera ako ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atusomesa ebyali ku mirembe egyasooka Badhul Qarnaini Baqaruna bonna n'abatusomesa namala natusomesa ebyaliwo mu kaseera ako natusomesa ebiribaawo yatutegeeza nti la taqumu saa enkomerero tegenda kubeerawo hatta atakallamu lhadid okutuusa nga ebyuma byogedde olwaleero tunuulira smartphone nga zeogera ebyuma ebi si byuma si masimu tunuulira epiki ng'ogisamba bapanze byuma yingi ne bapanga kino nakino nekifuuka ebyuma bye bapanze naye n'agikuba omuliro vum neyaka alhamdulillah emmotoka muziraba byuma byebapanga n'atekamu ekisumulizo nekuma la taqumu saa hatta atakallamu lhadid enkomerero tegenda kuyimirira okutuusa ng'eki ebyuma byogedde nabbi ebyo abisomesa emyaka 1400 egiyise emabega oyo si musomesa bannange n'atubuulira ebinaabeera mu kabuli nga tannaba na kuyingirayo Allahu akbar natugamba nti baitil farda nyumba ya bwannamunigina kabuli nyumba ya bwannamunigina ebyo bitubuulira kyali mulamu baitil wuhushu nyumba ya biwuka wallahi mu kabuli eriyo ebiwuka gyebiri
era bagendayo bweyagala gendayo ojja kubikakasa nabbi abyogera tannaba nakuyingirayo oye Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kale tulina okubeera nga tumusaalira ntugamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Muddu Allah gwandaba njagala okujjukiza nti okumusaalira nabbi sallallahu alayhi wasallam kyateeka ate era nga kirungi kubanga man salla alayya salatan wahida ye mwennyini yatukakasa nti omuntu ansaalira olusalira lumu sallallahu biha ashara Allah agenda musaasira ensaasira 10. Wulira wogamba nti Allahumma salli ala Muhammad Allah nakusaasira ensaasira 10. Allahumma salli ala Muhammad ensaasira 10. Bannange tumusaalire nabbi sallallahu alayhi wasallam yatusomesa ku mwezi guno gwa Ramadan ayina biyitirivu bye yatulungamya ku mwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan gwe twayingidde ogwa Ramadan bingi bye yatulungamya bingi bye yatusomesa natusomesa lwaki twali gusiibye natusomesa lwaki twali gusiibye era omuntu biki byafuna nga asiibye nabwe tulina okugamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ibadallah usi nafsi wa anfusakum bitaqwa Allah mbalamiranga nange sereseyo tuberenga tuongeramu kutya Allah tabaraka wa taala kutuyina bambi mwongeremu kutya Allah kumulina manyi mutya nnyo Allah buli omwampu andaba kakasango manyi katondawo okuleka abatono n'abasinga obungi era ng'osazewo obeerenga owuliriza ku da'wa ey'olunaku olwaleero owulirize ku irimu ey'olunaku olwaleero nkakasa ng'olimu okutya Allah naye mbadde nsaba zidi ala taqwak yongerako okutya Allah k'oyina nga nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yatugamba hina fi akhiru hayatihi ng'anaatera okuva mu bulamu obw'ensi yatulamira n'atugamba usikum bitaqwa Allah mbalamira okutya Allah wasam'i watta'a mubeere abawulize era abagonvu kana miwasiyati sallallahu alayhi wasallam ekyo kyali kimu ku biramu by'omubaka nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ali mawdu'ana al-yawm omulamu gwaffe ogw'olwaleero inshallah tabaraka wa ta'ala nga tuvudde mu kutendereza Allah n'okusayira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam omulamu gwaffe gwe tugenda otambulirako lwaki omuntu yalisiibye udhkuru ya ikhwan mujukire baganda bange annana fi shahr Ramadan timazima fe tuli mwezi gwa Ramadan kullu muslimina adhun al'ana ngakasanga buli musiramu yenno olwaleero swaimu yasibye okujjako Allah gwatasobozesezza naye ngakasa buli musiramu olwaleero swaimu yasibye nahanu fi shahr Ramadan tuli mwezi gwa Ramadan abasinga tebagutegeera lwaki guzze tebamanyi lwaki guzze naye njagala kutegeeza olwaleero lwaki omuntu yalisibye olowooza lwaki wandibadde ng'osiiba lwaki wandibadde ng'osiiba oba oddawo nowobuza ekibuuzo ekyo nti lwaki nandisiibye gwe mulamu ogwaleero inshallah tabaraka wa taala gwe kutugenda okubeera nga tutundi lwaki walisiibye okusookera ddala okusiiba teeka okusiiba teeka Allah tabaraka wa taala liyatulalikako ate wa rukunu min arkanul islam okusiiba mpaji mu mpaji z'obusiramu obadde tokimanyi nkikunjukiza omanya omuntu mwerabize omuntu agenda nagamba atusiibira ki nsiibira ki tamanyi lwaki asiiba naye rukunu min arkanul islam mpaji mu mpaji z'obusiramu era wa rukunu rabi'u mpaji yakuna bubanga osengese nga hadithi bwegamba buniya al-islamu ala khams obusiramu bwazimbibwa ku mpaji 5 yagenda azitema nabbi sallallahu alayhi wasallama okutuusa we yatuuka n'atugamba nti wasawmu Ramadan n'okusiiba omwezi gwa Ramadan hadha rukunu min arkanul islam mpaji mu mpaji z'obusiramu omuntu gye yalibadde yekwatako. Allah tabaraka wa taala surat al-Baqara mwatutegereza n'atugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mwabawulira nti mukkiriza omutonzi wammwe buli awulira nti akkiriza omutonzi we okakasa nti Allah ye mutonzi wo nabbi sallallahu alayhi wasallam omukkiriza nti mubaka wa Allah kutiba alaikumus siyam mulalikiddwako okusiiba mulalikiddwako kola ki okusiiba kiregezo lifuuse etteeka lirina okuba nga likuwandiikibwako buli muntu yenna Allah agamba wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi buli muntu yenna yateekebwako enkola y'emirimu gye ng'eri mu nsingo ye oyina kamera ekukwata oyina akatambi kali mu bulago bwo
Allah akateeka mbulago bo Allah kakwata enkola y'emirimu yonna engeri gy'okolamu emirimu gyo kuno ku nsi. Allah agamba wanukhriju lahu yawma alqiyama tugenda kafulumyayo ku lunaku lw'enkomerero kitaban yalqaahu manshuran. Allah akakolemu ekitabo nga kinene nnyo ekigenda okuweebwa kikukwasibwe mu ngalo bakugambe iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Allah akugambe soma ekitabo kyo kiikyo kyesomere kafa kikumalira umalizi alyawma olwaleero alayka hasiban okubeera nga weebala nti oba ndi wa mujjana oba ndi wa mu muliro. Ekitabo kyo nga kikumala umazi gwe mwennyini okwebala ndi wa mujjana oba ndi wa mu muliro. Oba tuli ffenna kakati okusiiba teeka kyakuwandiikibwako nga Allah wagambye nti kutiba alaikumus siyam obadde tumanyi lwaki osiiba kyakulaalikibwako. Era mpaji otwogera ku kiyitibwa empaji abazimbi muyinza okunjulira bw'oba ogenda okuzimba kalina basooka ne bateekawo poles empaji ezigenda okukwata kalina eyo ne bazimba empaji ezo ne bateekamu emitayimbo egigenda okugumya ekizimbe ekyo. Tuli ffenna n'okakasa nti waliwo empaji nawali empaji bwe mutaba mpaji kalina eyiika. Akati empaji ziri ttaano ezikola obusiraamu bwo oyitibwa omusiraamu ogambe nti oli musiraamu ng'esooka kwe kukkiriza Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam. Eyokubiri kusaala swala ttaano. Empaji eyokusatu kutoola zaka mu maaliyo. Empaji eyokuna kusiiba mwezi gwa Ramanzaani guno gwe tulimu gwennyini. Empaji eyokutaano kugenda kukola hijja kulambula nnyumba ya Allah Kaaba eryo yabasobodde. Kakati okitegedde lwaki walisiibye? Abasinga awo twagala tutambulire lwaki tusiiba. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu atutegeeza Abi Hurairah nakugamba nti huwa Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi gemanya gamatuufu. Omusahaba oyo yasinga mu basahaba bonna okubeera nga ayogera hadithi nyingi awandiika aleeta hadithi nyingi obanga asoma hadithi nyingi ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Yabalyamu akendo Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi yatugamba nti idha jaa Ramadan bwegubanga guzza omwezi gwa Ramadan futihat abwabu lijanna jigulwawo emiryango gy'ejjana wagulikat abwabu nnar ne jiggalwawo emiryango gy'omuliro wasufidati shayatini bisirisila ne shaitani ne zisibibwa ku njegere. Ulira ekigambo ekyo kyetegereze nti emiryango gy'ejjana giggulwawo. Ekitegeeza olwaleero wetwogerera abwabu lijannati maftuhu emiryango gy'ejjana wallahi gigguddwawo. Olwaleero kiri gy'oli okukolerera ejjana eyo giyingira. Bannanga basinga tebategeera kiyitibwa jjana naye inshallah ate olulala wenabanze okunyonnyola ku kiyitibwa ejjana ojja kakasa nti ate ejjana twalibadde tugifuna. Naye ate nabbi n'agamba nti wagulikat abwabu nnaari emiryango gy'omuliro ne giggalwawo. Ekitegeeza abwabu nnaari magluuqu olwaleero emiryango gy'omuliro miggale. Allahu akbar, Allahu akbar. Buli kyokola kikole nga kikutwala mu jjana direct. Buli kyokola kikole ng'oyaayaanira jjana kubanga ebirungi biri eyo. Fiiha mu jjana eyo mulimu fakihatun ebibala. Mu jjana gye njogerako mulimu anihar emigga egikulukuta tajiri min tahtiha al-anhar wasiwayo waliwo emigga egikulukuta ukulaha daimun wa dhilluha. Ebyokulya by'omujjana bya lubeerera n'ebisiikirize biri omu bya lubeerera. Tilka uqba alladhina taqaw wa uqba alkafirina an-nar. Allah agamba obuddo bwe ngenda okuwa abaddu bange bonna abaasiiba abakkiriza ne bakkiriza amateeka gange ngenda bawe ejjana eyo beeyagalira omwo. Bannanga eri abasajja kano kammwe Allah yagamba mu jjana omwo mulimu abakyala bayitirivu tojja kubeera ngo bamalamu. Yagamba nti wahuru ni'in surati al-waqi'a mulimu abakyala bali bannanyini maaso agendege ka muthali lu'lu'ul maknun nga obo batunuulidde balinga ng'ekyobugagga ekyaluulu ekiterekeddwe watali nfuufu. Allahu akbar. Nga banyirira okuzaama bali mu jjana balindiridde abaddu ba Allah basiibi balindiridde abaddu ba Allah abaasiiba. Bannange lwaki tetusiiba? Abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala agamba atya wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Allah agenda kubeera nga alagira bamalayika bawerekera abo bonna bonna abakkiriza ila aljannati zumara bolekerera ejjana mu bibinja hatta idha ja'uha okutuusa we banaatuukira ddala ku jjana we bati futihati abwabuha emiryango gy'ejjana giggulwewo. Allahu akbar. Wa qala lahum khazanatuha malaika akuuma ejjana agenda kubagamba salamun alaykum tibtum salamun
alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Agenda bagamba salamun alaykum, mirembe mirembe je muli bannange, tibtum olwokusiiba kwe mwasiiba, olwokusaala kwe mwasaala, olwokusaddaka kwe mwasaddaka, olwokweyisa obulungi kwe mwayeyisa obulungi nga muli mu nsi muno. Salamun alaykum, mirembe je muli bannange, fadkhuluha mujingire khalidin, lubeerera. Lwaki? Mwasiiba, mwayewaayo nosiiba. Wallahi emmere ng'ewooma okuzaama, ne bafumba akawoowo k'omuceere ne kafuumukawe ne kakuyitako n'owulira nga mashallah wandeegombye okulya, naye n'oweerekereza n'ogamba nkyerekereza. Wallahi n'olaba otuzzi otulabika okubeera nti batusengejjezza, ate nga tuli bulungi mu kafiriigi tunnyogoga mu kaseera nga kano ng'ennyonta ekuluma, naye n'ogumiikiriza n'obeera ng'osiiba. Allah tabaraka wa ta'ala agambye ogenda kubeera ng'ogambibwa nti salamun alaykum tibtum, emirembe gibeere ku ggwe olw'okulongoosa kwe walongoosa n'ogumiikiriza akaseera ako. Wali mufumbo olina omukyala, wallahi mulimu abaakawoowa ssaawa zino, ngagasanga waliwo abaakawoowa. Allahu akbar walillahi alhamdu. Naye omukyalawo n'omweresa olunaku lulamba, la hawla. Mulimu abawooye nga essomu egenda kuyingira, obugole bunyuma. Nowerekereza mukyalawo n'ogumiikiriza, nowerekereza n'ogamba masha Allah jati nja kulaba olw'eggulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Okwo okusiiba Allah tabaraka wa ta'ala agenda kuwa empeerayo. Obadde tomanyi lwaki osiiba, kyenziza okunnyonnyola. Obadde tomanyi lwaki osiiba, indaka lijaza, oyinayo empeera, ate ng'empeera eyo gayru mamnun, tegenda kubeera ng'ekoma. Allah agamba atya, illa alladhina amanu wa amilu salihat lahum ajrun gayru mamnun. Illa alladhina amanu, okujjako abo bokka abakkiriza, wa amilu salihati, ne bakola n'emirimu emirungi. Nga gye giriwo emirimu emirungi gye yali ayogerako, kasiyamu ng'okusiiba olwaleero kwe twasiibye. Agambye nti lahum ajrun, bagenda kwefunira empeera. Allahu akbar, lahum ajrun, bagenda kwefunira empeera gayru mamnun, nga tegenda kukoma teriggwawo, tegenda kubeera ng'eggwawo. Empeera eyo mpeera ki? Y'empeera ey'ejjana gye nkunnyonnyodde. Allah gy'atutendera n'agamba nti faman zuhziha anin nar, yenna Allah gw'anaataasa omuliro, wa udkhila aljanna, n'amuyingiza ejjana, faqad faz, agenda kubeera nga yeesiimye. Agenda kuba akoze ki? Yeesiimye. Lwaki? Ogenda kulya ku birungi, ogenda kulya ebibala. Olwaleero ennyonta ekuluma, osiibye ennyonta ekuluma, enjala ekuluma, naye eriyo akaseera kogenda okulya ebibala nga tebiggwawo. Oyo ye apo, baleete gu apo nga gunene okusinga omutwe gwo. La hawla wala quwwata illa billah. Ogulume, naye nga omala okuluma bwoti n'olya, ogenda okuddamu okuluma nga gukyusizza ate empoma ng'esusseewo. Ogenda okuddamu okuluma nga te sukaali yeeyongeddemu. Ogambe baleete ku muyembe, baleete omuyembe olume, wallahi nga buli woluma gweyongera kuwooma. Omuyembe nga gwe gusinga obunene akasigo katono, alhamdulillah nga gwengedde okuzaama, ate nga bagirese giri wali ku lusaniya mingi. Ogamba anjagala ku mubisi gwa njuki. Allah onaaba ojja kulowooza bulowooza bwoti, oba wakalowooza bulowooza bwoti mu birowoozo nga kyolowooza kituuse. Yeyejjana gye kugamba jazaa'un inda rabbihim, yempeera Allah gyagenda okuwa abasiibi. Tajannatin, nga yejjana tajiri ekulukuta, min tahtiha al anhar, wansi waayo emigga. Erimu emigga egikulukuta naye nga si gy'amazzi gokka, wabula nga gya mubisi gwa njuki. Allahu akbar. Bannange ffenna tusiibe, twagale okusiiba. Omwezi guno tugwagale, tugwanirize, tugukoleremu ebirungi, tubeere nga tusaddaaka nnyo, tuyitirize okuyimirira ekiro. Bannaye tusiibe, kubanga omuntu asiiba agenda kwefunira ejjana. Yeye ensonga lwaki osiiba. Indaka aljannatu inda Allah, oyina ejjana mu maaso ga Allah, ogenda kwerira ebirungi, ogenda laba obulamu obutaggwawo, ogenda kufuna ebirungi ku yawma alkiyama. Ebyo byenkunnyonnyodde n'ebisingawo, kubanga nabbi yagamba fiha ma la ayinu raati, mu jjana mulimu amaaso go nga tegabirabangako, wala udhunun sam'ati, wadde nga n'amatu go tegabiwulirangako, yadde n'obwongo obwo birowoozaako, nga wallahi biri eyo ebirungi bikulindiridde. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, warfa'na bil ayati wa dhikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Naam.